Nateera emboozi gye tulese olunaku olwaleero ye Dr. Martin Alike nga Mufirika yasooka okubeera n'eddwaliro erijjanjaba amaanyi ery'obwannannyini wano mu East Africa. Ono era y'omu ku bannayuganda abatono abaasooka okufuna amaka g'obwannannyini Kasozi Kololo. The Summit View Street kuliko ennyumba eziri mu 10 ng'ekyewuunyisa nti abantu abasinga obungi ababeera ku street eno ba diplomats. Ku street eno kwe kuli amaka ga ambasada w'eggwanga erya Kenya, Governor wa Bank of Uganda, ambasada wa United Arab Emirates teekako n'abalala. Dr. Alike y'omu ku batono abawangalira ku street eno abalinako amaka g'obwannannyini nga basigadde bapangisayo bupangisa. Ennyumba ye yasooka yagizimba Kasozi Kololo mu 1963. Ono n'afuuka omu ku bannayuganda abatono abaasooka okutuula Kasozi kano Kololo, nga Kasozi kano kali kamanyikiddwa kubeera ku maka g'Abazungu. Bw'atyo n'awangalira Kasozi kano okuva mu 1963 okutuuka okugenda mu buwaŋŋanguse mu ggwanga erya Kenya, era n'akoma mu 1998 n'addamu mu nnyumba ye. Ono yategeeza nti Abazungu n'Abayindi be baali beefuga akasozi kano okuva mu myaka eg'5, era mu kiseera ekyo tewali Mufirika yali abeera waggulu kasozi eyo. Nti wabula ye nga yali omukozi wa gavumenti yasobola okubeera akasozi ako, kyokka ng'ali wansi nsiko si waggulu ku lusozi ddala. Ennyumba ye yasooka yali ku Nyonyi Gardens nga we wali kyaki yaleetadde Saints olunaku olwaleero. Mu myaka egyo eg'5 poloti ez'obwannannyini lwe zaatandika okubeera nga zitundibwa, abantu basobole okubeera nga bazikulaakulanya. Era ng'ennyumba namba 14 Philip Drive y'ennyumba eyasookera ddala ey'obwannannyini, ng'eno yazimbibwawo Professor Ian McAdams. Abalala bwe batyo nabo ne batandika okuteekawo ebizimbe byabwe eby'obwannannyini, naye ng'okusinga baali Bayindi n'aba Asia, era nga b'enzimba yaabwe yali ya njawulo. Ono agamba nti abantu baamwewuunya nnyo olw'ensonga nti ennyumba ye gye yasooka okuzimba yagiteekamu amasannyalaze eteekako n'amazzi, yonna n'agibunya ne mu kwotaazi z'abakozi. Nti abantu bajjanga ne bakubawo n'ebifaananyi nga batunuulira Omufirika eyakola ekintu ekyewuunyisa okubeera nti abakozi yabateeramu amasannyalaze n'amazzi. Nti ebiseera ebyo Abazungu bali tebayinza kukkiriza Bafirika kubeera n'amazzi mu nnyumba teekako n'amasannyalaze. Nga wayiseewo akaseera, Christopher Mboijana naye yajja n'azimba ennyumba waggulu kasozi kano. Mboijana bw'atyo n'afuuka Munnayuganda eyasookera ddala okuteeka ennyumba ye ku ntikko ya Kasozi kano Kololo. Wabula Muhammad Kiwanuka oluvannyuma yajja n'agula ennyumba eno nga musajja mukulu Mboijana amaze okufa. Olwo wansi wa Mboijana waliwo maka ga Bank of Uganda. Mu 1971 basajja ba Amini bwe baawamba gavumenti ya Milton Obote. Mu kaseera ako musajja mukulu Naalike ennyumba ye yali eriraanidde ddala command post ya Idi Amin. Amini yali neighbor wa Alike, wabula bano nga tebaayogerezeganyanga kubanga ennyumba ya Amini yali eriko olukomera luwanvu nnyo olwali lubaawula. Amini yaliko Prince Charles Drive ate nga ye musajja mukulu Alike aliko Hilren. Nga wayise wiiki nga Amini amaze okuwamba, Private Secretary wa Amini yategeeza aliko ono nti obulamu bwe buli mu katyabaga asaanidde okuva mu nnyumba eyo. Bw'atyo wano yavaawo n'agenda agula ploti namba 2 ku Summit View nga yagigula ku Kampala City Council. Ono yatandika okuzimba mu 1971 n'amaliriza mu 1972. Nti okuzimba ennyumba eno kyamutwalira omwaka mulambo olw'ensonga nti yali alina kozesa ba contractor. Tekyewuunyisa ebiseera ebyo ennyumba yonna yali alina okuzimbibwa ku Summit View yali terina kubeera ng'ekka wansi wa pawundi $2.5. Kino baali baakikola bwe batyo nga baali tebaagala buli muntu yenna asobole kuba ng'asobola okwesenzaayo. Amini bwe yajja ne basajja be mu gavumenti, enteekateeka zonna ez'enkulaakulana ezaali zikolebwa Kololo ne ziyimirira, era ng'abantu bangi baasulawo amaka gaabwe ne badduka. Era nga kye kimu Mboijana ne Alike baasobola okudduka mu buwaŋŋanguse ennyumba zaabwe ne bazireka nabo. Abantu bwe badduka mu mayumba, abalala bajja ne bageesenzaamu awatali kwebuuza ku muntu yenna. Era ennyumba ya Dr. Martin Alike, Kamisona wa Poliisi Kasimu Obula ye yajja n'agitwala.
Ono bwe yamala okwezza ennyumba eno yateekawo pate ey'amaanyi ennyo n'ayita banne bajje balabe ennyumba y'empya gy'alina. Abamu ku be yayita mwe mwali ne gavana wa Kampala Abdul Nasser Abdallah ebiseera ebyo. Nti ono bwe yajja ku pate yeewuunya nnyo ennyumba eno gye yalaba era n'emusanyusa kuba bwe yayimirira ku nnyumba eno ng'alabira ddala amataala g'ekibuga Kampala gamuli wansi. Olunaku olw'enkeera ono yasindika amagye ne gajja ne gagoba Obola mu nnyumba eno ye n'agyezza. Gavana nga basajja ba Idi Amin abalala bonna baali baagala okuba n'amasimu era naye kye yakola ebisenge byonna birimu ebibiri yabiteekamu layini z'amasimu. Ono era yayitanga abantu be buli kaseera okuva e Koboko okujja okumukyalirako nga bajjuzanga ekinaabiro ne batandika n'okunaabiranga ku mbalaza. Mu kaseera Alike we yakomerawo okuva mu buwaŋŋanguse mu 1998 yasanga ennyumba baagyonoona nga gye yasaasaanyizaako pawundi $3.5 okugizimba mu 1972 yali alina okukozesa $10,200 okugiddaabiriza mu 98. Idi Amin bwe baamala okumugya mu gavumenti, Alike yaddamu n'agula ennyumba eno ku bukadde bw'ensimbi za Uganda 4. Yadde nga yali abeera Kenya, abantu abamu be baabeeranga mu nnyumba eno. Ono bwe yakomawo mu 1998 yabeera mu nnyumba ya gavana era ku Summit View ng'eyiye bw'agiddaabiriza. Mu kaseera bwe yaddamu okugulira ennyumba eno okugyeddiza yasangamu famire ezaali zisoba 8 nga ze zigibeeramu nga munda temwalimu masannyalaze yadde amazzi. Bw'atyo n'awa contract company ya Roko eyazza obujja ennyumba y'eno era nga mwe yali abeera okutuuka lwe yafudde omwaka guno. Weewale okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com.